Muso chaliwa fato yogera bya kisiro gumwe. Okuba ki? Sikrepen. Bande babaddewo. Banene. Akatambi kentandise nako nga neddakiika eno kokyagenda maaso n'okuba nti olaba mukwano gwange katambi ak'ebimu ku byabadde mbu ekigambibwa mbu akatambi kano ke katambi akakwatiddwa mu ddwaliro ensambya ekiro eky'olunaku olw'eggulo oba ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Mu katambi kano abavubuka abangi ennyo nga bw'ogenda maaso n'okuba nti olaba balabibwa nga beebulunguludde eddwaliro oba nga bali munda mu ddwaliro wabula nga bagenze maaso n'okuba nga beebulungula abasawo okuba nga babeetooloola. Bw'obanga owulirizza bulungi audio oba amaloboozi g'entandise nago ku katambi kano, abavubuka bano batandise okugenda maaso n'okuba nti basaba abasawo babawe empapula ezikwatagana n'alipoota ku nfa y'omuvubuka amanyiddwa nga Joram. Era olaba oyo gwe batuuza musawo, ndowooza olabye bulungi, gwe badde bagenda maaso n'okuba nga batuuza mu bukambo bw'ekika ekyawaggulu n'omubogolera bambogoledde yabadde musawo, ne bagenda maaso okuba nga bamutuuza wansi ne bamugamba tuula wansi. Era obwedda bano abavubuka bagenda maaso n'okuba nti nno balangira abasawo bano okuba nti balina kye bamanyi oba okuba nga beenyigidde mu kubeera nti mukwano gwabwe yagenze maaso n'okuba nti ava mu bulamu obw'ensi eno. Abavubuka bano aboogerebwako ba Fangon Forest oba bagenda maaso n'okuba nti bakulirwa Alien Skin okuva wali ku Fangon Forest, nga n'omu ku baafudde oba omu oba gaye yafudde abadde asibuka ku kabira ku Fangon Forest. Ekibuuzo, embeera eno egenze maaso n'okuba nti ebaawo wa wegenda okuba nga ekkira ebyo byonna bibuuzo ebikyagenda maaso n'okuba nti byebuuzibwa. Kale tugende mu nsonga direct. Essaawa zino oluvannyuma lw'akatambi ako okutandika okutambula, poliisi eri ku muyiggo gwa mwana mulenzi Alien Skin okusinziira ku mukutu ogwa Chimp Reports olunaku olwaleero. Poliisi ekyagenda maaso n'okuba nti ekola okunoonyereza ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Patrick Mulwana oba gwenza okuyita Alien Skin, wabula keesi eteereddwawo okusinziira ku bitandise okuba nga bitambula, keesi ya suspected murder and violent assault at Nsambya Hospital mu kiro ekikeesezza ekiro eky'olunaku olwanga 19 okeesa olunaku olwaleero. Mwana mulenzi yafudde yoyo golaba ku screen amanyiddwa nga Joram Tumwesige
ono kigamba nti abadde n'emyaka 28 era nga mutuuze w'e Makindye eyaddusiddwa mu ddwaliro ly'Ensambya. Abavubuka ng'embeera gy'alimu yataasulewo taasiibewo, wabula olwatuuse mu ddwaliro kigambibwa nti mwana mulenzi oyo yamazeewo essaawa emu yokka n'agenda maaso olw'okuba nga assa omukka ogw'enkomerero. Wabula oluvannyuma lw'okufa kwa mwana mulenzi ono Tumwesigye Joram, embeera yatabuse nga kigambibwa nti yavudde ku mwana mulenzi Alien Skin ogenda maaso olw'okuba nga yeecwana n'okulaga obukambwe, wabula wakati ng'agenda maaso okuba nti alaga obukambwe n'ekibinja kye oba abavubuka be nabo bagenze maaso olw'okuba nti nno beegatta ku mbeera yonna. One individual identified by witnesses as Alien Skin allegedly demanded medical forms from the attending doctor. Eyo quote eva ew'omukulu mu poliisi ng'agamba nti omu ku bantu ababaddewo ng'abajulizi yalabye Alien Skin ng'agenda maaso n'okuba nga asaba empapula ez'obusawo okuva eri omusawo eyabadde agenze maaso n'okuba nga akola ku mugenzi gayono eyafudde. When his demands were not met, the suspect and his group reportedly assaulted the doctor and 2 security guards from fleeing the scene. Nti Alien Skin byabadde asabawo ebitagenze maaso nakubanga biyitamu. Bagenze maaso olw'okubanga omusawo ate abawadde bye badde bamusaba. Bagenze maaso olw'okubanga bamutulugunya wamu n'abakuumi oba aba security. Abagenze maaso n'okubanga batuusibwako obulabe kuliko Dr. Zaidi Matovu ne ba security guard babiri benfunyeko amanya, omu amanyiddwa nga Anthony Muyanda ate omulala amanyiddwa nga Alex Odong, bonna nga babadde bakozi ku ddwaliro ery'Ensambya. Wabula bw'otandika okuba nga weetegereza ensonga nga bwe ziri, bangi abali ku ttiimu ya Alien Skin bagamba nti bino byonna bigenze maaso olw'okuba nga bifumbibwa okubeera nti omuntu waabwe bagenda maaso okuba nga bamusiiga ettoomi mu buufu obufaananako bwe butyo. Era abamu ku batambulira ku ttiimu Alien Skin bagamba nti omuntu waffe baanoonya dda we bayinza okuba nti bamukwatira oba we bayinza okuba nga bamunyigiririza. Kati eno situation ey'okuba nti sooja we owa Fango amanyiddwa nga mwana mulenzi Joram yafudde yesinza okuba nga egenda maaso okuba nga evaako akabaate, nti abamu batandise n'okuba nga Alien Skin bamulumba nga tebannamanya butuufu bwa nsonga we yavudde. Wabula otunuulira obumu ku butambi y'ekiro, mwana mulenzi Alien Skin obwedda agenda maaso olw'okuba nga alaga obukambwe obw'ekika ekyawaggulu era alina n'agamu ku mannya obwedda gaamenya mu butambi, okuliko Gayo obwedda gwayogerako nti yalwisizzaawo nnyo munnaabwe nga bamutuusizza mu ddwaliro. Era okusinziira ku Alien Skin agamba nti Gayo ono Joram eyabadde mu mbeera eri critical bwe bamutuusizza mu ddwaliro baamaze essaawa nga nnamba nga bamubeezezza bubeezaawo nga tannaba kuba nga afuna buyambi, ekiyinza okuba nga kyaviiriddeko mwana mulenzi era banyiddwa nga Joram ogenda maaso okuba nti obulamu obw'ensi eno abulunga mu mmindi. Okusinziira ku mawulire agava mu nsonda ez'enjawulo, mwana mulenzi Alien Skin bali ku muyiggo gwakuba nti bamugombamu obwala. Police are now focusing on identifying and apprehending Alien Skin and the group he was with, who are believed to directly having been linked to both the suspected murder and subsequent assaults. Era omu ku bakulu wali mu police agamba nti ayongedde okuba nga agumya abantu bonna nti bali mu kunoonyereza okulaba nti Alien Skin we bamukwatirako bamuteeka emabega w'emitayimbwa ate wamu ne banne bonna be yabadde nabo bwe bagenze maaso olw'okuba nti nno bakola effujjo ku ddwaliro nga byonna bwe bigambibwa. Ebisinga this is a developing story, bingi ebikyavaayo ebiyinza okwewuunyisa ku side ya Alien Skin
oba ku sayidi y'abo abagamba nti Alien Skin yeenyigidde butereevu mu bumenyi bw'amateeka obwabaddewo ku ddwaliro olw'ensonga nti bo abakube weebali ntegeeza omusawo wamu n'abasirikale mu katambi ke nafulumiza ku YouTube channel yagaliwo nakulaza abasirikale abaakubiddwa ttiimu eno era nga bagamba nti ttiimu ya Alien Skin ye yabawuttudde okubatuusa mu mbeera enzibu ennyo nga n'okwogera omusirikale omu yadde takyasobola kwogera ng'omutwe guno gulinga ogwatise n'okwatika abasiddii omusonsezera erinnya eryange agaliwo gwe mukutu okwetuli tugenda maaso okuba nti information fe we tugiraba tugikuleetera kiri eri gojjaniriza likinga video eno. Thank you.